Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bagoberezi bange mbalamusizaako nnyo. Nebaza abasiibi. Tusaba Allah akkirize emirimu gye tukoledde mu mwezi guno gwa Ramadhan olwaleero tusiiba lunaku olwa 28. Tumusaba Allah azza wa jalla atukwatirwe ekisa akkirize ayanukule bye tumusabiddemu kuba yenna nnyini kwanukula teri mulala yenna. Tumusaba atusonyiwe ebitusobeddeko mu mwezi guno gwa Ramadhan. Nga bulijjo bwe nabagamba nti ku akaunti yange eno eya TikTok sipakukana nsonga nsooka nenjetegereza nempulira buli omu ayasa omutwe gwe, buli omu ayogera bino na biri. President Kyagulanyi Ssentamu bwe yalangiridde ng'afuluma ebweru w'eggwanga, ebigambo bingi byogeddwa buli muntu, kubanga ffenna kuno ku mikutu tuli bagezi. Omanyi omulalu bw'aba atambula ku kkubo awo alaba nga ffe abalaba ye omulalu ate nga ffe balalu. Kati n'emikutu gino bwe giri, ffe buli omu amanyi kyaliko kyayogedde kyekituufu. Oluusi weewaawo munnange otunuulira n'ogamba ono nga yeeyasizza bulala omutwe, nga Kafeero bwe yagamba ti bw'oba oleze kabbebiko ne kakwonoonera oyonja n'odda n'olera n'ozza n'olera, tolina kyoba kyojja kukakolera. Okuva pulezidenti waffe lwe yalangirira nti afulumye ebweru w'eggwanga, ndabye abeeyasa emitwe, buli omu n'ayogera kino, buli omu n'ayogera kiri. Waliwo omwami yasooka kweyita wa Nuupu, n'asooka akuba ba MP ba Nuupu buli eyali yeesimbyewo, mwami Kalibbala. N'akuba buli omu mwatudde n'erinnya mbadde saagala dde yatula. N'avuma ba MP mu biseera bya campaign. Aina MP omu gwe yasooka okusimbako essira yali Honorable Nkeretanyi Kiruruuta. Gye byaggweera nga akubidde Kiruruuta ng'amusaba ssente nti amuveeko, n'atuuka okugamba mu audio gye nawulira ku video za Honorable Kiruruuta ng'agamba nti oli yampadde bwe kiti gwe mpa bwe ziti. Ne ŋŋamba bwe tutyo bwe tutambuza ebyobufuzi n'abantu be muyita abamanyi. Kati oyo yavuddeyo n'ayogera ebigambo bingi. Kati ate bwe kyamwokyezza yakyukidde abawagizi ba Kyagulanyi. N'agamba nti muli babi mwamulekeredde, nga kimaze omwokya kuba yalabye omuliro ogwamuyiseemu. N'amanya nti natomedde nayokyezza. Naye nze bwe namutunuulira ng'akuba ba MP ba NUP naye nsirika nze ndudde wano mu bintu by'obufuzi. Tunuulira omuntu bw'ati ng'ayogera ne musensinga ne ŋŋamba era bwe yayogera ku Honorable Kiruruuta Nkeretanyi muddeyo mulabe vidiyo zange. Nabagamba nti enkomerero y'omwami ono ajja kuwunzika ayagala ssente mu Kiruruuta. Era at last Kiruruuta bwe yazimumma yawunzika. By the way, Kiruruuta yawunzika afulumiza vidiyo ng'omwami oyo alina gw'ayogera naye munnamawulire ng'amugamba nze byo sibimanyi, nze ndi munoonyi wa ssente. Era Kiruruuta bw'aba yasaba oba miliyoni zaali 2. Honorable Kiruruuta ojja kunzijukiza bw'obaako. So kati oyo nze ne musa side. Kati ate nenzija kuba n'abalala. Kuba Honorable Kyagulanyi asanze obuzibu mu by'obufuzi. Butya bukyamba mu byabufuzi ebbanga lyembimazeemu nga tutunka ne mwami Museveni omujja mu buyiiza. Sirabangako muntu w'opposition alwanyisiddwa ba opposition nga Kyagulanyi. Sikirabangako. Kyagulanyi asanze challenge nga ayina okuba mu lutalo olulwanyisa n'akyemalira atalwanagane ne banne bwe tuli mu opposition. Nina n'abamu be nalabye nga boogera ne ŋŋamba ya Rabbi n'ono amaze n'ayatula. Kati oba obuzibu bunene nnyo Kyagulanyi bw'asanze. Ne kindeeta endowooza nti oba yalinnya mu luwombo lwabwe. Ne ŋŋamba oba kyali kitya. Ne ŋŋamba oba twawagira abantu nga tetwetegerezza. Kubanga nze bukyamba mu byabufuzi by'opposition sirabangako opposition ekuba opposition nga bwe bakubye Kyagulanyi. Alwanagana ne n'akyemalira, alwanagana ne bano,
ekyokubiri mwetegereze nnyo abantu abeeyita opposition bayina YouTube channels ez'abakozi b'obuntu abo ze bakyalako sijja zaatula muzimanyi nga zo zimanyikiddwa nti ziriwo kuba NUP ziriwo kuba nkyukakyuka gye tukola ki naye olutuuka mu kiseera ekyokusoomozebwa ogenda okulaba nga batudde abeeyita opposition ku channel ezo ng'omanya nti oyo tumutegedde nze nina ze ntunuulira nenga noono akyadde ku eno channel kuba nze nkubuulira mazima nina channel za YouTube ze bampitako neŋŋaana okugendako okwogera nabo okubawa interview nyingi naye njagala obbategeeza eyo mpisa ey'obuyisi nzize ku nsonga ya president waffe Kyagulanyi nawuliddeyo n'abajega nti obuzaabuzaani yafubutuse wasale yakoze ati ofuluma otya mu ggwanga nga toyina passport Dr. Kizza Besigye yafuluma eggwanga n'ayingira South Africa ng'embeera etukoze eki etabuse yayingira South Africa ng'embeera ekoze eki ng'obulamu bwa Dr. Kizza Besigye buli mu matigga n'okusinga kati bwalimu kuba kati ali mu mbeera era nayo ya bulamu bwe buli mu matigga buli mu mbeera nzibu nnyo naye buli baali bamaliridde kumushuutinga live aveewo buno bamutadde mu kkomera mwe baagala omuttira avumbire mu lyafe Dr. Kizza Besigye n'afuluma eggwanga kati nawuliddeyo engalabi ezigamba nti afuluma atya eggwanga nga tuli mu struggle asigale wano tukubagane omulwanyi omukulu omutuufu akola withdraw nadda nga alabye ekikola ki omulala n'agamba nti atambudde agenze omuntu gwe banoonya n'afuluma eggwanga mu ngeri eyo mwami Museveni yalwana n'Obote ng'agenda e Libya n'agenda e Sweden n'agenda mu nsi zonna ze yayagalanga okunoonyaamu obuyambi okumuyambako ku struggle gye yakola ki kati gwe Kyagulanyi afulumya okugenda ebweru afune obuyambi asisinkane n'abantu ab'enjawulo ogamba nti mutiitiizi yadduse yatulese mu struggle nalabyeyo omusajja ono alina obuzigo obw'ekirogo buli kaseera abeera akaabira mu kufa kwa Tamale nti emmotoka ennemesezza okutuuka gy'oli nti boda ezaali ziri awo bajja oba bakola batya kwegamba abantu ab'ebikula bwe bityo they were formed by government okukuba Kyagulanyi bamubulizeeyo ne NUP bwe muba musazeewo okututunkana Kyagulanyi naffe tugenda kuvaayo mu mbeera ey'enjawulo kuba kisusse Kakwenza Lukira Basajja mutabani w'omufuzi wa kuno yamutulugunya omwana n'atuuka okuva mu kkomera lumu nzijukira looya wa Kakwenza Aaron Kiza yagenda ekitali okulaba Kakwenza n'agamba bwe ndabye Kakwenza embeera gye baamuyisizzaamu oyinza okugamba sijja kudda mu byabufuzi by'opposition ku mbeera gye baamukola ki gye baamuyisaamu Kakwenza yafuluma eggwanga n'agenda e Germany nga tayina ene document emwogerako kati ekyo kitegeeza ki ekyo kitegeeza nti ensi eri global world tefugwa wano kati mwolw'okuba obwongo bwammwe bukoma wano bubalowoozesa nti omuntu tasobola kutambula n'afuluma nga talina passport oba kiwandiiko ensi eyina abagikulembera mwebali believe me or not Kyagulanyi tali ku level yiyo nange ali ku international is international ensi eyina ze bayita mwe muwulira kye bayita super power America esobola okutambuza omuntu ng'emuyisa mu nsi yonna nga talina ene document n'atuuka mu America nga America yemuliko gw'omanyi ki oba Kyagulanyi okufuluma mu Uganda yafulumidde mu motoka ya embassy n'emutwala n'emuyisa ku boda kuba emmotoka y'embassy teyazibwa ng'etuuse ku boda
tebuuzibwa gwe bw'oba kapere osobola okukukuta ng'ogenda Kenya kusuubula n'oyingira nga tolina biwandiiko n'ogenda n'odda n'otawana musolo. What of a person ali ku level ya Kyagulanyi? Gwe omusuubuzi ali wano osobola okukuta n'ogenda Kenya n'okoleeta ebintu wano nga tebiwadde na musolo ne biyingira mu ggwanga. Naye ate Kyagulanyi. So mukozese common sense nga temunnayogera bigambo bimu. Kyagulanyi bwe yabadde agenda yagambye nsigidde obukulembeze bwange. Acting deputy president wange wa Northern Region Mukyala Rina Zedriga nawulidde yagamba laba gwe yawadde obukulembeze wabadde oyagala bwe David Lewis Rubongo ya secretary. Deputy president omulala ali mu kkomera. Nembesha is a whip. Asigadde wali solid ye mama Dr. Lina Zedrick nga gwayino bukola ki atambuza obukulembeze n'abakulembeze abalala. Naye olw'okuba nti ffe tunyumirwa kwogera buli kizze olina asonga no, waliwo gw'olaba bannaye abantu n'ayogera naga ono ng'ayogera yenna akakasa nti ayina n'obujulizi ku ekyo ky'ayogera. Olw'okuba bambi yafuna ba followers abamufaanana. Nze nabagamba nina posti zenkola kakube ku Facebook, kakube ku TikTok kuno, nga nina abantu bennoonya okulaba mba blocking nga tebasaana kuba on my account. Ng'emitwe gyabwe ndaba mikalu. Amaanyi gammwe gabali mu kuvuma, gabali mu kuwemula, nga mmwe bwe mulowooza nti buli anaayogera ensonga munaavuma muki. So nze awo mba nkutadde. N'olwekyo bannayuganda abalina trust mu president waffe Kyagulanyi tuli bamativu na buli kye yakoze. Era enfuluma ye gye yafulumye it was a rubber style. Ejjababo byannye emitwe. Omusajja agambye according to sources eziri munda mu government okuva lwe yafulumye security organism mu government ziri kubunkenke kwa ebibuuzo ebyakajoji goga nti be bamufulumiza. Abasajja ne batuuka okuteeka road blocks ku buli luguudo. Baalaba bulabi emmotoka ye ng'eyingidde ekikomera kya Don Sheriff omuyambi we. Ne bateeka road block ku Gayaza Road for 2 days. Nga buli mmotoka eyitawo abagamba tebanoonya Kyagulanyi. Musende birwamu bwe balingiza bati, bwe bagira bati. Ono ng'agamba nti era yafulumidde mu bbo. Egwo omulembe gwe mubuzaabulizaako bano abavubuka balala bintu babitegeera bulala. Naye ekirungi Katonda yatuyambye abamu mu kweyanika kuno mu mbeera eyabaddewo twabategedde bulijjo gye mugwa. Mbo tebigatta yafulumya atya gwe banoonya ng'olaba oli ayogera ali serious and he has followers. Era bwe bwaba mufaanana. Omuntu ng'ali mu mbeera ya struggle asobola okukola buli kyakola ki. Gwe weebuuze abaafunanga ebyokulwanyisa mu biseera by'obuyeekera bano abali mu gavumenti baabiyingizanga nga batya mu ggwanga. Bo nga temubuuza baafulumanga batya. Baabo Libya, baabo Gindi. Saba Allah tabaraka wa taala akume president waffe gyali kuba mu interview gye yakoze ne BBC yagambye ngenda kudda e Uganda mu kiseera ekituufu. Banvunaane emisango gye bawulira gye bakola ki. Kyokka oli agamba nti baamuddusiza bali mu kuvunaana omwana eyabadde akola intern mu mateeka eggulu just lwakuliriizinga emisango gye baatadde ku Kyagulanyi. Gye baamutadde ku omuwala abadde akola intern eggulu munnamateeka saawa eno ali ku remand mu kkomera
lwakulirizinga egimu ku misango gye yaguddeko gye baatadde ku Kyagulanyi. Oli Owengala byagamba bamufulumiza n'ayogera nnyo n'akuba vesti n'ayogera nga mukambwe bw'ati n'ogamba ya Rabbi Mungu. Mbo yalidde mu kati mbadde nsaba mwe bannaffe abeeyita ab'opposition ennyo bulijjo abalemesa okujjako Mwami Museveni tali mu ggwanga yadduse nga bwe mugamba, kuba nalabyeyo abagambye yadduse tali mu ggwanga kati mwe mumugjeeko, anti abadde abalemesa nga bw'ali kati mumugjeeko afulumye taliiwo. Era bannaye omugenzi basudde yayimba n'agamba neebaza Mukama eyantonda nga bwendi nampa omutwe guno. Waliwo bw'otunuulira n'ogamba yeera boono bambi emisuwa gimwereze agezaako okumatiza ekyo kyayogeraga omulaba yenna ayogeza kabi n'ogamba laba. Naye abo be bantu baffe kyokka oli yeeyita ndi wanuupu bulijjo bwavuma beemupi temujja kulayira temujja mulayira ki n'omubuuza mwalonda baaki. Salaamu alaikum wa rahmatullah.